lwayo ne Iran okumale ne Iraq kugwa Saddam okumala emyaka 8 kati ebyo yabadde ebitadde ku mudaala gw'ensi yonna nti kati mututegeere nti wano wetuli tetuli mu banamba lujega kyekyo nti drones ezimu ze yakozesezza n'ebikompola Iron Dome badde teyina tebisobola na kubisobola nga balina okujja gye bayita David Sling n'okozesa ezimu kunyonye nwanyi naye nga yababuulidde n'ebiseera mwegenda okukolera obulumbaganyo buno e Jordan ne beeteekateeka UAE neyongera okugaba intelligence ku bikompola gy'ebisuubira okuyita ne babikuba ne babiteeka ku ttaka kubanga Iran yabadde teyagala bituuke naye okubalaga nti kapasite yaffe kati wano weetuuse. Ekyokubiri kano kabonero kakulu eri Iran bukya olutalo lw'Abawarabu ne Isirayiri olw'73 luggwa teri nsi mu kyondo kya Buwarabu yali ekoze bulumbaganyi butereevu ku Isirayiri. Iran ye yakisoose mu kiro ekikeesa ku Sande. So obubaka bukulu okusinga okutta abantu 100 e Isirayiri oba badde tokimanyi. Abali eyunga mwerimbira mu mabaara n'awalala obubaka bukulu okusinga okutta abantu 100 e Isirayiri. Nti Iran yalaze Isirayiri ffe tetukyalimu abo abakutya tusobola kati oba obikubye ng'oyambibwako banywanyi bo Bungereza Bufalansa Jordan ekyo kirala eyo debate ya lunaku lulala olwaleero tusobodde okukola ekibadde tekikolebwa okuva mu 73 kuba luli babadde balwana bayita mu banywanyi baabwe yita mu Hezbollah yita mu Hamas yita mu Islamic Jihad yita mu Houthi Yemen n'awalala kakati babalumbye butereevu. So ampuliriza olina okutegeera nti buli lw'oba oyagala okutegeera amakulu g'ekikwekwe ate nzize nkyogera nnyo buli tuba twogera ku by'entalo bw'oba oyagala okutegeera success y'ekikwekweto ddayo weebuuze ebigendererwa byabadde ki. Kati abawakana bangi tebamanyi bigendererwa bya Iran mu bulumbaganyi buno. Ebigendererwa bya Iran mu bulumbaganyi byabadde ki era yo kwesinzira okwepima nti ebikwekweto byabadde successful. Kati abata tunuulira bigendererwa bya Iran bebaga nti kireka amawulire agamu tetugafuna. So Iran mativu nti ekisooka eraze Isirayiri nti ffe tetukutya tusobola okulumba. Ekyokubiri kapasite yaffe mu kulwana ekuze okwawukana watumanyira. Ekyo nakyo kirina obukulu bwakyo mu kye bayita balance of power. Abantu babiri bwe muba temwematira naye n'otegera nti mpinga naye azitowamu okwerumba kuba kuzibu nakyo mu diplomasi kirina kye kitaasa. So Iran byeyafunye wano biyitirivu yadde teyasaanyizaawo nkambi ebikompola ne drones bye bibadde byolekedde naye ate ne Isirayiri teyaviiridde yaawo. Jjukira olutalo luno lugenza okubeerawo oba obulumbaganyi buno bugenza okubaawo nga banywanyi ba Isirayiri batabukidde Netanyahu Amerika Bungereza n'abalala. Amerika yibadde yakasemba mutabukira yo Bungereza ebiteeso ebisembyeyo ku lutalo lw'e Gaza ebadde esigala na wakati mu UN Security Council nga Amerika esigaddeyo yokka yekozesa veto power yaayo okulemesa ebiteeso ebyo. Naye na Amerika yadde badde lemesa ebiteeso naye ng'ebigambo byeyogera Netanyahu bikambwe. Bwe yalumbiddwa abanywanyi obutakkaanya bwabwe bwonna baabutadde ku bbali ne bajja okutaasa Isirayiri. Kati ekyo kikulu eri Netanyahu okulaga nti banywanyi ba Isirayiri si kyangu kumulekerera. Ne kakati newankubadde baga nti bw'alumba tebajja kgenda naye naye gwalumbye singa ze era tebaamuyambe kino kikulaga nti bajja kumutaasa. Kakati ekyo nakyo kibadde kikulu eri Benjamin Netanyahu tiddala abantu bana abatandise okwogera oludikya bakyali banywanyi baffe mu bulumbaganyi buno. Yategedde nti banywanyi kubanga Biden kye yayogera kye twayogerako wiiki ewedde omukwano yaguyita ironclad gubasaza mu kabu kyalabikidde butereevu mu bikwekweto bino Iran bye yakoze. Ne wabaawo bannaffe abagamba nti Iran okulumba Isirayiri kubuzaabuza lwa Gaza
ate era bw'okiteeka ne ku kyonnyonnyola nti baabadde ne advanced notes ddala baba babuzaabuza lwa Gaza. Era byewuunyisa naye abantu tojja kubanenya nga bwe nkugambye nti ekintu kye bayita diplomacy ne war studies si by'abantu ba bulijjo. Era amawanga agatusukkulumyeko bw'ogenda mu minisitule zaabwe ez'ensonga ez'amawanga amala abantu be batuuza mu bifo ebyo ng'abakogo balina okuba nga balabye ku mbaawo eziwerako ku nsonga ezo kubanga si za bulijjo nti omuntu wa bulijjo bw'akiraba ate ebyaddala biba birala nnyo kuba kati wano ekisooka kye weebuuza Iran ki kyefunamu mu kubikka olutalo lw'e Gaza nga Iran y'omu ku bafanda abakulembera aba Hamas. Ensonga emukwatako ey'olutalo lw'e Gaza yawaka balina kye bayita axis ey'okulwanyisa Isirayiri erimu Iran erimu aba Hezbollah Lebanon ne ba Hamas mu Rwanda lw'e Gaza. In fact ekiremesa ne Iran okwagala okusajjula olutalo luno kubanga ate teyagala kubikkirira lutalo lw'omu Rwanda lw'e Gaza. Kyekirwa kiteyagala na kino kiwanvu ekyayo ne Isirayiri kuba etwala eky'e Gaza nti kikulu nnyo n'okusinga kino kye bagikoze okukittira jeno waayo Muhammad Reza Zahedi gwe battira mu ggwanga erya Syria. So tewali ngeri Iran gyekola kino ng'eyagala kubikka Gaza kubanga kyakwagala kusaanikira lutalo lw'e Gaza kubanga lugikwatako nga lwawaka. Bo babadde bawagizi baba Hamas okumala ekiseera. Mubufunze balina duwagira buwagizi baagala bwagazi lugguke. Ekyo kye kisinga okubakolera. Bw'otunuulira ebigendererwa byabwe ebigazi. Ekyo kye kibakolera. So teri ngeri gye bayinza kwagala kulubootikira ate ekirala nga kye kisembayo ku ekyo. Iran mu bulumbaganyi buno si ye aguresa. Isirayiri ye yagisoose okutemula Jeno Zahedi mu ggwanga lya Syria. So kakati okujjako ng'ogamba nti ate era Iran ye yapanze ne Isirayiri esooka etemule Jeno waayo naffe tukubeekubeyo tubuzeebuze. Okay, olunaku olw'enkya India batandika okulonda abakulembeze abapya okwetoolola eggwanga. Okulonda kuno kugenda kutwala weeks 6. Tusooke n'ekyo lwaki weeks 6? Kubanga twogera kulonda okutali kwa bulijjo. Abazungu baboogera ku India bajoogerako nga demokrasi yesinga obunene olw'ensonga nti yensi esingamu abalonzi abasinga obungi. Gyosanga gavumenti ng'erondebwa bulondebwa naye ng'ate abalonzi bangi nnyo teri nsi egyenkanya balonzi ku nsi kuno. So kyekifuula okulonda kuno okw'enjawulo nti tekusobola kuggwa lunaku lumu, tekusobola kuggwa mu wiiki emu. Kutandika nkya nga bw'oyogedde kukomekerezebwe nga 1 Juni ebyenkomeredde nga bamaze okugatta birangirirwe ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga. Tulina okukimanya nti Buyindi olwaleero eri mu bantu abakunukkiriza mu kawumbi kamu n'ekitundu. Era emabegako ekibiina ky'amawanga amagatte kyalangirira nti Buyindi eyisizza China mu kubeera n'abantu abangi yadde Buyindi tennakola kubala bantu kupya nga kati ffe wano kwe tugendamu. So kati kwe kujja okubukakasa okwenkomeredde kati tukyali ku estimates ne mu estimates z'ekibiina ky'amawanga amagatte kakati Buyindi yayisizza China mu kubeera n'abantu abangi. Ne China yo kyeyina nti yo teri demokrasi enkola eyaabwe endala. So kiba Buyindi ebadde eyogerwako nga demokrasi yesinga obunene mu nsi yonna. Kakati ku bantu abo bakunukkiriza mu kawumbi kamu n'ekitundu abalonzi abali mu bitabo bali obukadde 968. Abalonzi abeewandisiza bali obukadde 968. Bano bakubyamu emirundi 2 abantu bonna boosanga mu European Union. Oli ku balonzi bokka tetuli ku bantu bonna bannansi. Abalonzi bakubyamu emirundi 2 abantu boosanga mawanga agali mu European Union. Kati omuwendo gw'abalonzi guno bw'ogerageranya ne 2019 guba gweyongeddeko ebitundu 8 ku buli 100.
abasinze okweyongerako balonzi abapya nga beewandisiza mulundi gusooka bano bali obukadde 18 okusinziira akakiiko k'ebyokulonda e Buyindi. Akakiiko kayungudde abalondesa obukadde 15 abo balondesa obukadde 10 kubanga baba nga abali mu nkalala z'abalonzi bali miliyoni 968. Otegeera obunene bw'omulimu gwe balina era kano koogerwako ng'akalulu akasinga okubaako ebbeeyi mu nsi yonna. Ku luno akakiiko k'ebyokulonda e Buyindi kalaga nga bakusaasaanya euro obuwumbi 12 mu kulonda kuno ze zigenda okusaasaanyizibwa. Ennaku bw'ozigatta ziri 44 mu wiki zino 6 mweyongeddemu ennaku ntono bw'ogeraageranya n'ennaku ezaakozesebwa 2019 zaali ennaku 39. Okulonda kuno ku nnaku 44 kugenda kubeera nga kwe kulonda okuli mu kifo ekyokubiri mwoko okukyasinza okutwala ebbanga eddene mu ggwanga lya Buyindi bukya lifuna bwetwaze mu 1997. Bungereza ye yafuga bano nga naffe bwe yatufuga mu Uganda. Kati okulonda okubadde kukyasinza okutwala ebbanga eddene kwaliwo wakati wa October 25 1951 na 21 Ogwokubiri 1952. Okulonda okwo kwatwala emyezi kumpi 4. Kati kuno okw'omulundi guno kugenda kudda mu kifo kyakubiri, kudda mu kifo kyokwo. Enkola gye bakolamu eri bweti nti amasaza amatono go gasobola n'okumalira mu wiiki esooka. Amanene agayina abantu abangi gajja genda galondera mitendera okutuusa lwe banaamalayo mu wiiki zino 6. Wiiki ziringa 6 naye okulonda kulimu emitendera nga 7. Bakusengesa emitendera 7 mu wiiki 6. Nja kuwa ekyokulabira kampuliriza okufuna ekifaananyi ekituufu. Essaza erya Uttar Pradesh liyina abantu obukadde 203. Ssaza limu obukadde 203. Fane Uganda ng'ensi tulina abantu miliyoni 45. Wane essaza limu liyina abantu obukadde 203. Abo be bavamu abaka ba paalamenti 8. Kati kye bakoze mu ssaza eryo lyo lijja kulonda mitendera gyonna 7 okumalayo. Okulonda okunaggweerako so nga wali amasaza nga go kijja kuggweera ku mutendera ogusooka. Akakiiko k'ebyokulonda era okwongera okendeeza omujjuzo mu bifo ebironderwamu bafubye okulaba nti tewali kifo kironderwamu kye tuyita polling station kisussa abalonzi 15,000. Olwekyo kati otegeera polling station mmeka z'olina okuba nazo ku bantu obukadde 968 bwe baba nga buli 15,000 balina okubeera ne polling station emu. Ebibiina by'obufuzi ebyewandisiza okwetaba mu kulonda kuno biri 2,006. Ndowooza 2,006 bibiina by'obufuzi ebyewandisiza okuvuganya mu kulonda kuno. Tuli India. Ndowooza nti ebiddamu bulungi ekibuuzo ky'obuuziza lwaki kigenda kubatwalira ebbanga ddene bwe riti. Ebibiina bingi abalonzi bangi therefore obudde twetaaga. Ate n'ensingazi eyina ebitundu eby'ebibuga eyina ebitundu eby'ebyalo. Bonna okubawa omukisa twetaaga obudde bungi. Obudde obuwerako. System of governance. Enkola gye bagoberera ye gye tutera okuyita eya Westminster system oba parliamentary system. Mulonda babaka ba paalamenti. Ekibiina ekisinziza abaka abangi ne kikola gavumenti. Oba omukago ogusinziza abaka abangi ne gukola gavumenti. Enkola efaanaganako katono ne Pakistan gye twayogerako emabega. Jjukira Pakistan ne Buyindi kumpi ba Luganda. Bungereza yabafugira wamu bayawuka ne bata mu kiseera nga bagenda okufuna obwetwaze. So ne Buyindi y'enkola gye bagoberera. Era mu nkola y'e Buyindi oyo anaafuuka Ssaabaminisita ate alina kusooka kubeera mubaka wa paalamenti ng'alondeddwa mu constituency. So kakati ne Modi aliko nga Ssaabaminisita ate era ku ballot paper kwali ng'asaba ekifo ky'omubaka wa paalamenti. Kati enkola eyawukanamu ne gye tulaba South Africa. South Africa abaka paalamenti balonda pulezidenti naye ate bo tebalondebwa nga bakiikirira constituency. Omulonzi alonda kibiina. Kati mu nkola ey'e Buyindi ey'e Pakistan ey'e Bungereza
kuba Bungereza ye nakazadde wa Westminster system olonda omubaka wa parliament butereevu nti mpinga yankiikirira Lubaga South kati bw'amala okutuuka ekibiina ekisinzizza ne kireeta omukulembeze naye ebibiina bya ddembe nti kisobola mu kampeyini okubalaga mpinga akalulu bwe kaggwa ate ne baleeta mulala era twakirabako ne Pakistan mu kulonda kuno okwasembayo omukago ogwakulembera gwe baakulembeza kati si ye Ssaabaminisita akalulu bwe kaggwa n'aleka muto afuge Ssaabaminisita naye bonna baavuganya ku bubaka bwa palamenti so mu nkoli ya Westminster system omulonzi obuyinza bwonna abutikka mubaka wa palamenti. Ogambye ebibiina biri mu 2,000 newankadde ebibiina bino bingi ate situsuubira okubayo n'ebibiina eby'enkizo byebiruwa n'amaanyi gaabyo galuwa. Kituufu ebibiina bingi naye eby'enkizo bibalirwa ku ngalo era waliyo ebitajja kuwangulayo yadde kansala nga bulijjo waliwo ebyo nga bijja kuvuganya mu ssaza limu nga tebajja nagenda mu ssaza ddala ekibiina ekirala kisange nga kyo ekikulu ennyo kye beetaaga mu ssaza erimu ne bafunayo bakansala bana ogwo omulamwa gwabwe guba gutuukiridde so ebigendera by'ebibiina bingi mu ggwanga lino erya Buyindi naye eby'enkizo ebisuubira okukwata obuyinza bye bino otandika n'ekibiina ekiri mu buyinza Bharatiya Janata Party BJP kifuza emyaka 10 kikulemberwa Narendra Modi Ssaabaminisita aliko ekibiina kino kiina abamemba abawandiise mu bitabo byakyo obukadde 108 era batera okweyogerako ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga obunene mu nsi yonna olw'abamemba kiina abamemba abali mu bitabo bya BJP obukadde 108 ekibiina kino kitondebwawo mu mwaka gwali gwa 1980 kyeyubula kuva mu kibiina ekirala ekyayitibwanga Bharatiya Jana Sangha Party. Bharatiya Jana Sangha Party esibuka mu kisinde ekya RSS ekisinde ekyo bakiyita Rashtriya Swayamsevak Sangha ekigendererwa ky'ekisinde kya RSS kulwanirira ddembe ly'Abahindu n'okubasukkulumya mu ggwanga erya Buyindi. Buyindi eyina amawanga agawerako n'enzikiriza eziwerako naye Abahindu be basingamu obungi bakola ebitundu nga 8 ku buli 100 kati RSS ekigendererwa kyayo kusukkulumya nzikiriza na ggwanga ly'Abahindu okubanga bali waggulu w'abalala ekyo kye bakkiririzaamu era bagamba ensi yaabwe baagala n'ensi erangirirwe nti nsi y'Abahindu bwe yali etondebwa mu 1907 Ssaabaminisita yasooka teyayagala Buyindi wabeerewo enzikiriza y'eggwanga era Buyindi mu ssemateeka etondebwawo nga secular state kati aba RSS ekyo bakiwakanya kati mu kisinde kyabwe ekyo mwe batonderawo ekibiina bamemba baabwe mu bavana bagenda batondawo ekibiina ekya Bharatiya Jana Sangha Party kakati Jana Sangha Party mu 8 ye yeeyubula nefuuka BJP bamemba bangi baava eri ne bajja bayingira kino RSS gye njogeddeko ng'ekisinde kyo kitondebwawo 1925 nga Buyindi tennafuna na bwetwaza era ng'omulamwa gwabwe omukulu baali bafaanagana ebibiina ebimu ebyaliwo ku lukalu lwa Bulaaya nga bikkiririza mu kusukkulumya bakyerupe nga bw'olaba First Party e Italy nga bw'olaba Nazi Party eya Adolf Hitler mu Germany n'endowooza nti ffe abangi bwe tuterwanako abatono bajja kutumaamira batuliyeko n'ensi yaffe kakati ye nnono ya RSS era olaba ebyavaamu ku lukalu lwa Bulaaya Hitler bwe yatta abagwira Abayudaaya ne bakyerupa abalala nga si Bayudaaya naye nga si Bajamani kubanga endowooza yaabwe eri nti abagwira ne ba minorities bwe bagatta basobola okubatwalako ensi kati RSS mu ntandikwa yayo 1925 eyo ye yali ennono yaabwe kyoyinza okuyita ideology era nga baagala Buyindi ebeere nsi y'Abahindu Hindu nation RSS n'okutuuka kati weekiri era kiina abamemba mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo si BJP yokka naye nga bikkiririza mu kusukkulumya Abahindu era Narendra Modi memba mu RSS
gyasibuka n'alyoka abeera mu kibiina ekya BJP. Era mu bitabo bya RSS awandiikiddwa mu kiti kyabo be bayita ba lifetime members Narendra Modi. BJP embeera egitonzaawo yali bweti. Mu myaka gy'ensanvu Ssaabaminisita Indira Gandhi ow'ekibiina ekya Congress Party yalangirira ekiseera ekyakabenje gavumenti ye ensi yonna ebiseera ebisinga bwerangirira state of emergency manya egenda kubafugira mu mbeera etali y'amateeka kuba bimaze okulangirira akabenje kati buli kyekola etaasa akabenje n'olwekyo bwenyigiriza eddembe lyo kigumiikirize. Kakati ndoza kibeere bwerende bwerende tukiyite bwerende kati mu mbeera eyo ey'obwerende esobola okunyigiriza eddembe lyo n'obote wano mu gyenkaaga yalangirirako ekiseera ekyekika ekyo era bantu bangi ne bagenda mu makomera. Beni Kiwanuka, Abubeka Kakyama Mayanja, Paulo Kawanga Semugiri n'abalala bangi Idi Amin be yatoola oluvannyuma ng'awaami naye nga tebalina na misango gibasinze naye mubeera eyo ensi eri mu kiseera kizibu lyeteeka bo lye baayise erya Emergency Detention Act tusobola okuteekayo ne bwe tuba tetukulinaako obujulizi bwa nkukunala musango okusinga naye fe okufuna emirembe gwe gira obeera eyo. So kakati Indira Gandhi bw'akola ekyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti ne basalawo okukolera awamu okumuwakanya. Kakati waaliwo omusajja Atal Bihari Vajpayee yali memba mu Bharatiya Jana Sangha Party. Jjukira nkugambye eyo yezaala BJP. Kakati Vajpayee awakanya ekiseera ekyo eky'obwerende mwasinziira ne yeegatta ne banne bwe beegatta Congress Party ne bagijja mu buyinza mu 1977 ne bamala okugijja mu buyinza ate bo bennyini ne batabuka oluvannyuma lw'emyaka 2. Kati bwe batabuka Vajpayee kwe kutondawo BJP mu 1980 yadduka n'abanene bangi omwali ne munywanyi we Lal Krishna Advani ne batandika okuwakanya gavumenti nga basinziira bweru kubanga eyaabwe yagwa naye n'atondawo ekyo kye balwanyise gavumenti n'ekigendererwa eky'okujja mu buyinza. Mu 1996 BJP ng'ekulemberwa Vajpayee etwala obuyinza omulundi ogusooka naye mu gavumenti baamalamu ennaku 13 ne babajja kujjukira mu Westminster system kyangu omukago gwammwe bwe guyiika nga mugwa. So gavumenti kyangu okugwa temwetaaga buli kiseera nti muleete ekiteeso ekyokusuula Ssaabaminisita impeachment oba president omukago abamu ku bamemba kasita bavaamu nga tokyaweza muwendo gwa sala gavumenti ye good. So gavumenti gye yawangula mu 1996 yagwa oluvannyuma lw'ennaku 13 n'addayo mu opposition n'akoma mu 1998 n'akwata gavumenti yafuga emyezi 13 gavumenti neevaako n'akomawo n'afuna ekisanja ekijjuvu 99 n'afuga okutuusa 2004 era ogwo gwe mulundi ogwasooka wakati wa 99 ne 2004 ekibiina kyonna ekitali Congress Party okufuga ekisanja ne bakimalako ebuyindi nga Vajpayee akulembera BJP. So kakati kyekibiina kye twogerako olala mpuliza mbadde nkulaga ensibuko ya BJP eri mu buyinza era nga kyekimu ku bibiina ebyenkizo mu kuwangula okulonda kuno. Kakati Modi olwaliro aweza emyaka 73 egy'obukulu yayingira RSS kiri ekisinde kyenjogeddeko ekisukkulumya abahindu ng'ali myaka 2 era nakati bamubalanga lifetime member.